Omulungi mwagala ompanirizaako nnyo ku nkowooza BWTV oba giyite Bugabo TV amanya n'eddoboozi nga nze Daniel Okabaka atuuse mu puroguramu yaffe olunaku baliro okutuusaako ebyemizannyo ebadde over the weekend nga tugenda kuba tuyita mu nsonga ez'ebyemizannyo zonna ezikoza amawulire kossa wano eggwanga w'eggwanga wamu n'eggwanga ate erya Bungereza Italian Serie A kossa ne liigi ey'e Germany wamu ne French League 1. Tugenda kuba nga tuyita mu byemizannyo tugatandikira mu ggwanga lyattu Uganda emipiira egyazannyibwa oba egyazannyiddwa ttiimu ya URA yabadde nga etunka ne UPDF omupiira ogwo gwagenza okuba nga ate gukomekerezebwa nga URA ebala goozi 3 ate nga UPDF yabadde ebala golo emu yokka. Omupiira ogwo gwazannyiddwa ennaku z'omwezi nga 29 badde essaawa zabadde 9 era nga gwe gwasoosewo eyo nno nga yabadde match day 4 mu Uganda Premier League. Omupiira ogwazzeeko omulala gwadde Gaddafi FC yazannya ne Bright Star omupiira ogwo gwagweredde nga Gaddafi ebala golo emu ate nga yo Bright Star ebala 0 wamu Mbarara City nayo yakoze golo zabadde 2-1 yabadde etunka ne Alwa Hills omupiira ogwo bwe gutyo nagwo gwagenze ate ttiimu ya AS Villa Jogo yakubye ttiimu ya Police FC golo yabaddemu 0 omupiira ogwo nagwo bwe gutyo gwagenze ate ettiimu ya Wakiso Giant yabadde esamba Jinja SS nagwo omupiira gwagenze golo emu okuwerere ate ttiimu ya KCCA olunaku lwabadde lwali lwa mukaaga yabadde esamba ttiimu ya Sowana FC omupiira ogwo gwawedde golo zabadde 2-1 omupiira ogwo nagwo bwe gutyo bwe gwagenze ate ettiimu ya Odu Baraka okuva wali mu Arua yabadde esamba Bull FC omupiira ogwo bwe twogera nga Bull FC yawangudde omupiira ogwo ng'ate yo yabadde kwawe omupiira ogwo ne banga yasobodde okuba ng'ate yagunonyeeyo. Neera nga tugenda mu maaso ttiimu ya Express mukwano gw'abangi yabadde esamba ne Bright Star omupiira ogwo Express yabadde ekyazizza omupiira ogwo gwagenza okuggwa omupiira ogwo gwabaddemu ebintu bingi era gwayimidde abalabi gwagweredde nga gwakoze amaliri ga golozi 2-2 omupiira ogwo bwe gutyo nagwo bwe gwagenze. Bwetuvaako kaawo mu ggwanga lyattu erya Uganda ne tuba nga ate tweyongerayo wetuba nga tweyongeddeyo mu ggwanga erya Bungereza emipiira mingi egyabaddeyo wetwogerera nga emipiira mingi egyabaddeyo bwetuvaako awo mu ggwanga lyattu nyaffe Uganda ate emipiira egyabadde gisambibwa ku lunaku lwa mukaaga mwangitegedde bulungi nnyo wetwogerera Manchester United yabadde etuuka ne ttiimu ya Spurs nga tunagera ku mupiira ogwo katutandikira omupiira ogwasookawo kick-off wakati wa ttiimu ya Arsenal ng'esamba ttiimu ya Leicester City. Leicester City yabadde esamba ttiimu ya Arsenal nga Arsenal yabadde ate nga ekyadde. Omupiira ogwo gwabaddemu ebintu bingi nnyo nnyini ddala nga ate gwabaddemu ebintu bingi nnyo nnyini ddala. Arsenal gwagweredde Arsenal ng'ewangudde omupiira ogwo zabadde 2-1 nga etunka ne ttiimu ya Leicester City. Ebimu byabadde mu mupiira guno twalabye save nnyingi nnyo mu mupiira gwa Arsenal. Leicester City yatuuse ekiseera ngumba obusajja naye golo zo bwe ziba nga zo zaaganye golo eba egaanye. Omupiira guno gwajjidde mu ddakiika yabadde yakutaano omwana mulenzi Gabriel yabasobodde okuba nga ate akuba golo mu ddakiika yabadde yakutaano yabadde amiitinga cross yavudde mu koona nga yabadde koona eryo lyaleeteddwa omwana mulenzi Bukayo Saka okukakana mu byaye abulashize omutwe okukwata akatimba. Mu ddakiika yadde ya 18 mwana mulenzi Smith Rowe yabadde amaze okuba nga ate anyanyagiza golo yabadde mujjajjidde mu ddakiika 18 omupiira ogwo Arsenal nga guyaguliirize golo zabadde 2-1. Pasi era yakoleddwa mwana mulenzi Bukayo Saka era yabadde nnyo man of the match mupiira ogwazannyiddwa ku lunaku olw'omukaaga. Omupiira bingi byabaddemu tutunuulira ttiimu zonna nga bwe zabadde zizannya shots zabadde 16 yo Arsenal ng'ate yabadde ne shots zabadde 9 zokka ate bwe tutunuulira shots on target Arsenal yakubyeko shots zabadde 5 zokka ate ttiimu ya Leicester City yakoze shots on target zabadde 8.
tugenda ku possession Arsenal bazizanye omupiira bagezaako gizanya tikitaka era bakakananga ebitundu 65 ku 10 timu ya Leicester City yasobodde okuba nga ate ebyefuga yo Arsenal neba nga ate yefuze ebitundu 3.5 ku 10. Tugenda ku passes izabadde Lukaga abirimu mu Leicester City yasobodde okuba nga ate ekuba ate yo Arsenal neba nga ate yakoze 3.2. Ekyo kiraga nti Leicester City yagezezzaako okuba nga ate akapiira ko yekenderezaako naye tebyasobola okuba nga ate bitambula bulungi nnyo okulaba nga ate azisobola okuba nga efuna obuwanguzi ku kisaawe kyabwe kibakira mu makyanya ate ne baba nga beesayira. Bwe tubakaawo bwe tuyingira bwe tugendako mu maaso twegera mu maaso pasi accuracy ebitundu 87 ku buli 10 Leicester City yasobodde okuba nga ate biba nga yafunyeyo ate Arsenal yakufunye pasi accuracy ebitundu 7.6 ku buli 10. Abo tudakufawo Arsenal yo bazero bazi bonna nga batadde mu bikapu ne basobola okuba nga ate bewamulidde fouls zabadde 11 ate yo Leicester City neba nga ate yafunye fouls zabadde 8 zokazoka yellow cards zabadde 2 Arsenal yafunyeyo nemu ate red card temwa red card offside Leicester City yakoze 2 ate yo Arsenal neba nga ate yakoze offside yabadde amakona gabadde 7 era nga ate Arsenal yafunye amakona 6 goka. Mpira omulala ogwazanyiddwa yabadde Watford ng'esamba ttiimu ya Southampton omupiira ogwo gwawedde golo emu ku bwere ettiimu ya Southampton nga yabadde nga ewamba omupiira ogwo mwana mulenzi Charlie Adam dakika 20 yabadde amaze okuba nga ateeba golo eyo era bageze okuggwa Watford ewamba omupiira gw'ejjo. Ngawe byabadde ngakutamu katono nnyo nyinyi ddala bwe tuyongera wano okulaba shots zabadde 10 timu ya Watford ate yo timu ya Southampton yakoze shots zabadde 12 zokazoka. Bwe tudda shots on target timu ya Southampton yakoze shots emu yoka ate yo timu ya Watford nebanga yakoze shots 4 zokazoka. Possession yabadde ebitundu 62 timu ya Southampton ate yo timu ya Watford nebanga yafunye ebitundu 38 ku 10. Passes zo zabadde bakubye 2.97 ate yo timu ya Southampton yekubye passes 4.82 pasi accuracy neba ebitundu 6.6 ku 10. Timu ya Watford yasobodde okuba nga ate ekozesa ate yo timu ya Southampton yakoze ebitundu 7.5. Bwe tudda ku fouls timu ya Watford yakoze fouls zabadde 16 ate yo timu ya Southampton yakoze fouls zabadde fouls 6 zokka bakoze 16. Yellow cards zabaddemu bonna bafunye 2 mugatte zikadde yellow cards mpira mugatte zabaddemu yellow cards 4 ate offsides zabadde 2 zokka timu ya Watford ate yo Southampton yasobodde okuba nga ate efunayo offsides yonna. Bwetuyongera mu amakona gabadde munana tiimu ya Southampton ate yo tiimu ya Watford yakoze amakona 5. Kati netweyongerayo wano mu maaso mpira omulala egyazanyiddwa tiimu ya Liverpool oluvannyuma lw'okumaliriza nga gye buvuddekaawo yakubye omuntu golo zabadde 5 era abantu abamu obakubira amasimu amutuufu tayagala ntikwata abalowooza tuginamu nga makubibyali mu mpira gwa Liverpool. Kakati bwetweyongerayo omupiira ogwo gwawedde goals 2-2 gesamba tiimu ya Brighton Albion. Omupiira ogwo mu dakiika yabadde yakuna Jordan Henderson yabadde amaze okuba nga ate ategula omusajja netweyongerayo mu dakiika ya 24 Sadio Mane n'aba nga ate yabadde amaze naye okuba nga ate amaze okulembeza tiimu ya Liverpool goals endala ey'okubiri. Netubambaga mpolampola tuyingira mu dakiika ya 40 nga twongera okuba nga ate tuwekera okuba nga tuwumula second half mu dakiika ya 40. Mwana mulenzi mwepu yabadde amaze okukuba golo eyo yabadde yakosole nekubera 2-1 ate mwana mulenzi Lawrence Tosadi dakiika 5 yabadde amaze naye okuba nga ate akuba equalizer gyebyagweredde omupiira ogwo nga gwedde goals 2-2. Omupiira ogwo gwageze naye nga mpitamu kwano katono nnyo mu samale but team stats zabadde shots zabadde mwenda tiimu ya Brighton ate yo Liverpool yakoze shots 14 ate yo shots on target zabadde 3 tiimu ya Liverpool ate tiimu ya
ya Brighton yo yakoze shots zabadde mukaaga zoka possession ebitundu ana mu kimu buli 10 ebitundu muka 5 timu ya Liverpool yakoze olwabadde olw'omukaaga ate nga timu ya Brighton yakoze ebitundu 4 mu kimu bwetweyongerayo wano passes zabadde lukaaga anamwe Liverpool zisobodde okubanga ate ekuba ate yo timu ya Brighton yakubye passes na mukaaga munya bwetweyongera pasi accuracy ebitundu 7 buli 10 timu ya Brighton ate yo timu ya Liverpool yakozesezza ebitundu 86 bwetweyongerayo maaso fouls Liverpool yasobodde okubanga ate ekube engwala zabadde 8 ate yo timu ya Brighton yakubye engwala zayo zabadde 5 zokka ate yo kadizi zabadde 2-2 offside timu ya Liverpool yakumye omulundi gumu gwokka ate yo Brighton yakumye emirundi gyabadde 5 tugenda mukona amakona Liverpool yafunye amakona gabadde amakona 5 ate yo Brighton ne bagafunye ekona lyabadde limu yokka Newcastle versus Chelsea ompira ogunabo bazanyiddwa olunaku lwabadde lwamukaaga ate nga otwadde yagweredde nga Chelsea ekubye gozi zabadde 3 ku bwereere otwogera nga Mwana James yakubye mu dakika y'ekaaga mu 5 goolo ne goolo yabadde mu dakika ya 7 mu dakika ey'ekinanamu Mwana Jorginho Luis Fellow yabadde amaze okuba penalty bwetyo Chelsea nebanga yawangudde omupiira ogwo nga wetwogerera era nga yimu ku timu ezikulembedde ekimeza kya Premier League okuyitamu katono nnyo wano passes shots zaali mukaaga timu ya Newcastle ate yo timu ya Chelsea yasobodde okubanga shots zabadde 19 zokka ate shots on target Newcastle yakoze shots on target emu yokka yakubye ku target era nga tina kyakuddemu ate yo Chelsea nekola shots on target zabadde mukaaga era mumavudde goals 3 zakutte 2 tezasobodde okubanga ate zikwata ebitundu 20 yali possession ebitundu 8 ku 10 yali possession ya Chelsea ate passes zali 19 timu ya Newcastle United ate yo Chelsea nefuna passes izade 7 mu 3 zokka pasi accuracy izade 9 ate yo timu ya Newcastle yasobodde okubanga ekola pass accuracy mukaaga yo 2 byokka ate fouls engwala yakubye engwala zabadde 14 zokka Chelsea engwala 12 yokka zabadde 3 ku side ya Newcastle ate Chelsea yokka zabadde 2 zokka ate red cards zitatwala red card mupira guno ate offside twala limu offside zabadde nya ku timu ya Chelsea ate yo Newcastle bakumye omulundi gumu amakona ko gabadde abiri ku timu ya Chelsea ate yo timu ya Newcastle yasobodde okubanga ate efunayo kona yonna obona gobe kuchobwe kwasobodde okubanga ate gutambula ne tujja omupira obulala obwazanyiddwa timu ya Man City babadde ku kisaawe kyabwe kibakira ku makya ne beesayira ne babanga ate basangiddwayo ne bakunkumula goolo 2 ku bwereere tiimu ya Crystal Palace yabakubye goals zabadde 2 ku bwereere nga otwogerera mudakika y'omukaaga Mwana Wilfred Zaha yabadde amaze okubanga ate kuba goolo eyazze mu dakika ya mukaaga ate ye Mwana Mulenzi Garuga n'abeera nga ate yabakubye mu dakika yabadde ya 88 kuside ya Man City yafunye red card Mwana Mulenzi Emile Laporte mu dakika yabadde ya 45 mwezi 2 ze bayongeddemu n'abanga ate yafunye ekibumba nabanga ate abujiwa ku kisaawe okubasigala abazanyi 10 ku kisaawe timu ya Crystal Palace ne kosa okusobola okubanga yawangudde omupiira ogwo kutangaza katona nnyo byatambudde shots aba timu ya Man City bakoze shots on target shots zali 14 ate yo timu ya Crystal Palace bakoze shots zabadde 8 zokka shots 8 zokka shots on target zabadde 3 zokka nabona bakola shapu possession yali tumukaga 8 ate ku bifungu 32 passes zade 3 timu ya Crystal Palace ate nka bifungu mukaga 5 munya yabadde timu ya Man City
ebitundu 95 yabadde pass accuracy ate ebitundu 72 yabadde Crystal Palace ate fouls zabadde 10 na engwala 11 ne tubanga ate bavuddeyo bonna bakoze engwala 11 yellow cards zabadde 2 tiimu ya Palace ate Man City yakoze engwala zabadde engwala 11 yellow cards 3 bano bafunye 2 red card yabadde Man City offside zabadde 2 Palace yakoze 5 ate amakona gabadde amukabuka nga maliza n'omupiira gwaliwo tiimu ya Man United nga yadesamba Crystal Palace okusinza kuva ku mbasigogeddeko omupiira ogwo gwawedde gozi zabadde 3 obwerere nga Crystal Palace nga tiimu ya Spurs nga ekubwa omupiira ku kisaawe kyayo kyeyesaayira Man yasanze n'empukuta zabadde 3 obwerere mudakikyasa omwenda yabadde mwana olezi Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro yabadde amaze okuba nga ate akuba goolo esooka mu ddakiika 64 yabadde mwana olezi Edison Cavani okuva mu ggwanga eryawuggwayo n'abanga amaze okuba nga ate abakuba Marcus Rashford makireka ey'86 yabadde amaze okuba nga ate abapulisa omupiira ogwo ne guba nga gwedde goals zabadde 3 okubwerere nkuyitamu katono nnyo waneeno shots zabadde 9 tiimu ya Spurs shots 10 zabadde tiimu ya Manchester United ate shots on target mali yakubye nnyo Spurs yakubyeyo n'emu possession zibyali ebitundu 41 ate Spurs yali ebitundu 59 passes zabadde bitano 7 Manu yakubye passes zadde 421 ebitundu 85 yabadde pass accuracy ebitundu 80 Manu fouls Manu yakubye engwala zabadde 14 era nga ate yo tiimu ya Spurs yakubye engwala 12 izoka ate yellow cards Man yafunye 3 Spurs yafunye 2 red card twali yafunye n'emu offside zabadde ebiyo kati ya Man U zabadde nya tiimu ya Spurs offside yasobola okuba nga tekola amakona gabadde amakona 10 Man U yafunye kona limu era omupiira gw'ekitongwe gwagenze ekimeza tiimu ya Chelsea ekulembedde ekimeza n'obubonero buli 25 bokaboka emipiira giri 10 gyokka obubonero buli goal difference zirabye 3 mpira defender Chelsea ewamudeko emipiira ena baluziza omupiira mu mani kifo kyakutaano obubonero balina obubonero 10 is it? Yeah. Yes. So bwebityo byatambudde olunaku mpira bityo gyagenza okuba nga ate egikobekerezebwa so temuva ku BWTV wayagala okumanya ebisingawo kunze asobola okunonya kukusumya ngera kuba eyita ku screen yo osobola okuba nga ate osindika message obuuza ekintu kyonna kyoyagala okumanya ku byemizannyo musambi ki gw'oyagala okumanyako ebimukwatako bafuna sente meka buli kimu osobola okuba nga ate omubuuza nja kuba nkuddamu enamba bwekukwatisaako osobola okunsindikira obubaka nja kuba ate nkuddamu mpolampola bwe bali kulaba tumira ya subscribe nga channel ya BWTV channel ya YouTube genda yo subscribe nga share nga follow nga comment nga buze kibuzo ichona ichuyagala okumanya mbasibulanga nja okubuza kondamuna abajibaddeko omumbeje nja busebo nkutumiddeko nnyo yawo ekirotera omwami olaba obaka mbulabye omukulu kusozera jambo yawo omukono muganda wange bali kubanga ate oli omukulu kasule oyo nomwogezi wa timu ya Man U Liverpool yamukubetano simayina kumanya byonna kale omukyala bamuyita Free Friday Bad banamuyina amanya nkutumiddeko nnyo bali kubanga ate olijjo osinza okubanga ate olaba omwogezi wa Liverpool gwewakoze amaliri wano wafuna essanyu wakuba Man U anyway kale tuveewo namwe mwenna abakiriko mwenna mbagala nnyo nnyini ddala muganda wange Jinpo oliawo bukotoko oli bali kubanga ate wekanya ensonga zino Adakalo Sitwatule, Maria Mario Nyoya Unaku, Irene wa Isaac Congress, kutumideko bali kubanga ate ukoli, omukulu Nixon nawe kutumideko bali kubanga ate ukoli, Medi nawe kutumideko, omukulu ku kamera Junior omwana wa mama kutumideko nnyo producer wange, omukulu kabali Ahmed Jaggi pana kutumideko nnyo bali kubanga ate ukoli, gobereye ensonga. Zebidi ye Uganda bali kubanga ate nawe otulize ensonga zino bali kubanga ate uwekanya ensonga zino. Tova ku BWTV tugenda kuba ate programs zaffe nnyingi nnyo zigenda kubanga ate zigenda mumaso tusobola program eddako nsigadde nze Daniel Kabaka tusisinkane obulungi. Bye bye.